Retired Kano Dr. Kiza Biski ali ku kadi FDC olunaku alumazeeko nga talaga disitulikiti kotide Karamoja. Ena babiwaniriza muzira nga bamutundira ebintu okubadde akatebe n'omuggo nga kamulira akawangaliza okubeera omukulembeze w'eggwanga. Bamuwadde omunagiro naye gwe yeesibye era abeegasseko okuzina amazina g'ekikaramoja ekintu ekibasanyusiza. Pulezidenti mukwogera ku gye bali abasasidde olw'embeera gye balimu olw'enjala ebaluma enguudo emi n'abaana baabwe batasoma n'abasinza okutereeza embeera eno singa n'abeera alondeddwa. We are going to reduce parliament maybe to about 150. Let the other money go back and serve the people where it is more badly needed. Ategeeza nti singa atuuka mu ntebe okugoba abaladisi bonna lwatwala ssente nnyingi zandiyambye abantu okutumbula embeera zaabwe. But they also get millions of shillings every month. They have a free pickup. They have soldiers at the back of the pickup. They have all other people's staff doing absolutely nothing except drumming for the NRM. Asuubiza okwongera emisaala gy'abasomesa n'abasawo nabo beeyagalira emirimu gye bakola. A teacher should be a most respectable person in the community. But now you tell that this may be a teacher when you see somebody with torn trousers. Ati ya mama Mbabazi w'ekisite kya Go Forward yazze mu kampeyini z'oluvannyuma lw'okuziyimiriza mu wiiki ewedde. Kampeyini ze olwali yazaanikidde mu disitulikiti ey'e Paalisa. Mbabazi asinzidde n'abasaba okweyisa obuyinza bwe balina okusaba enkyukakyuka mu bukulembeze obw'eggwanga lino. Uganda bwe tuuse twetaaga okukola ki? Okulinnyako waggulu okulaba nti embeera yaffe etereera ebamu nungiko. Mu nkuŋŋaana zaakubye Butembo n'ekibuga eky'e Paalisa, Mbabazi ategeezezza nga buli kimu kyetaaga okukyusibwa mu ggwanga. Agambye nti mu gavumenti buli kimu kijja kuba kituuka butereevu ku bantu abalonda. Tugenda kuteekako entegeka okulaba nti abavubuka baffe bategefu okulinnya mu ntebe y'obukulembeze bwa Uganda. Asuubiza n'okussa emirimu 36,000 eginayamba abavubuka abasomye. Okuteekawo emirimu y'abavubuka ekisooka gavumenti yange tujja kubawo emirimu 316 eri mu gavumenti leero. Ernest Kyaze ne Wilfred Masaba ekisakidde eggulu ino ku Lwabukedde TV.